Katuvudde munange stila otugide ku mwana mulenzi amanyiddwa nga DRE nenga producer ngambye sponsor nga simogeddeko kale sponsor waffe bamuyita King Montage Studios bano basanga bali nankole batekamu akasente okulaba muno tubeera tubatuusako sheno every single day wano enyinyini ku Celeb Jazz ate ne ku TV zonna nabusiro kwa mutwabira wano mutwabira ku simu atwabira ku iPad ku iPhone ku iTunes ku YouTube. Thank you so much for watching. I can't thank you enough. Mbagala nnyo because mwabasinga kwanga mutubezaawo ne bambi batukire wali ku Prime Tower Complex esangibwe nankula byawo nyini ku kizimbe kinene bwekiti kiri awo ku bitaala kuliko n'omukyala gwe bakozeeko bulungi, so ojja kulaba ekifaananyi kyabwe ekya King Montage Studios bw'otuukawo bagambe King Smith ye yakoze ki yansindise namulabye wali ku BTM TV oba namulabye ku Celeb Jazz ate nabeera nga nsindika bajja kuba bakwata bulungi nnyo. Bangambye balina services empya okuli abayimbi okubanga bashootingira videos n'okupromotinga music wamwe, so gendayo ate ojja kuba ate ogattako ettafaali ku bulamu bwabwe n'abate bangere okuba nga batukaki batuvujjirira mu nsonga z'akasente. Naye nga nvuddeyo munnange kyenjagala okugamba kiriki nti nno obulamu bwe bugagga kyoba okola kiri kimunywa nnyo enniimu oba osobola ogendako mu sawuna oba osobola okukola ku jimu gendako mu jimu tosobola kukola jimu ddukamu tambulamu obulamu bwo bukyukemu obulamu omusayi gusobola otambula because bw'onoolwala ate ani anatulaba bw'onootufaako ani anatulaba, so we want to keep your life safe wano nyinyini ku Celeb Jazz n'olw'ensonga eyo otusinza okugamba muno oyongera okubanga otugobera ate nga bw'osubscribinga ku channel yaffe ate nokulaba muno osasula Star Times Go TV okubanga okolaki ng'otulaba. DRE ye muyimbi munange omupya ayajja omwaka ogwo ogwedde era ng'ono munange atutte music industry by storm n'ennyimba ze nnyingi nnyo zenjagala okuli oluyimba olumanyiddwa nga ekifuba lwe yakata video empya ne mujjuke yakolako akayimba ne mwana amanyiddwa nga Lydia Jasmine ayinayo akayimba yekayeka ayina collabo endala ne mwana mulenzi amanyiddwa nga Wike Benda ono ngali signed under Mpaka Records. However much wadde a lot of controversy eri abantu ab'enjawulo nga bagamba maybe omwami ono ayinza okwayo k'omu kwa abayimba ennyimba za mwana mulenzi Mozeredi. Ekisooka bw'aba ayogera tafaanagana na ddoboozi era eddoboozi ddene nnyo ng'ayogera ne bw'atuuka okuyimba alina akaloboozi a sweet voice era nga nkusubirako sente is going to be one of the biggest stars betulina mu ggwanga lya Uganda. Omwana ono oba omuvubuka ono oba omusajja ono amanyiddwa nga DRE ono munnange tumuguddeko sitiro era naye ne tugezaako okumuwambaawo ne tugezaako okwogerako naye era ng'ensonga ezimu ze twogeddeko kwe kubadde ensonga y'okuba music we lwaki afaanagana nnyo ng'owa radio, lwaki abantu bamu mistaken nga bagamba maybe agenda okuddya radio mu bigere. Ne tumugamba yavaawa yajja atya mu music industry mu nsiko y'ebyamasanyo n'atunyonnyola ebintu binnyo n'atubira ku music we breakthrough yo we yajjira abantu bagenda bate omutegeera yagenda atya mu Mpaka Records owa Wike Benda n'ekisinza okunsesa twamubuuza ku contract ye awo yasesewo busesi talina kyakoze kyeyazzeemu. So kansooka endowooza mbatuuseko DRE ono but producer ngambye tulinayo Omulangira Suuna naye katumugatte wamu wano nono ayogedde ku bigenda maaso ku music industry nayogera ebigenda maaso ku government eno era nakubiza ne government eggulewo emitimbagano wa social media asookola muno kubanga ye ku social media okatundirako amatooke era mwamulaba nga atikka amatooke ogatwalawa ebweru. N'agamba ekyokubiri ku social media okwo kwatundira music we okuli iTunes nabitinanga kati ate ebintu ebyo tosobola bya access nga ng'okozesa ki ng'okozesa VPN n'olw'ensonga eyo n'akuba omulanga eri omukulu walukaga tukutumiddeko nnyo n'akuba omulanga era katukwagaliza akalulu akalungi n'akuba omulanga eri gavumenti eggulewo social media that is etekeko internet asobola okuba nga beeyagala naffe bennyini bemulabira ku social media musobola okuba nga mukolaki nga mutulaba. So n'olw'ensonga eyo kansoke nkutwale ewa mwana mulenzi DRE ne mwana mulenzi Suuna Omulangira Suuna ng'ayogera ku nsonga zino akonnyo katono nnyo ku radio newankwaleta mwogeddeko bingi olw'ensonga muno Mozeredi agenda okuva mu bulamu bw'ensi eno ng'ate ababiri bano balinamu obukuubagano. So kankutwale newa Omulangira Suuna then wetugenda okuvaayo ngenda kutwalako newa DRE ate tukomawo tugende maaso naye nga towerabira the show is proudly sponsored by King Montage Studios nga nwasangibwa wali ennankulabi ennamba zaabwe ziri 0702 10 41 25 bakubire ku nnamba ezo wammanga oba whatsappinge bajja kuba tebakuddamu nnyo mu maanyi ate nawe osobola okuba nkolaki ng'okubakolera emirimu emirungi. So katugende ewa DRE n'Omulangira Suuna then wetukomawo tugende maaso namawulire amala mangi nnyo. Ndaba tulinawo mwana muwala amanyiddwa nga Stabua Natolo, tulinawo Segirinya Kayo Wisdom wali bangi. Katugende eno tumaye tukomewo bakubiremu akapera basanze dozi lyasakadde
sinakyamaanyi kyenyiza bakolera for now naye nga obuyimba ku YouTube gyebuli basobola okuwuliriza. Omuyimbi omufuna otya wa Ikibenda? Omuyimbi actually yanfuna management ye Mpaka Records which is record label ye yali enoonya muyimbi so ne tujja ne tukola auditions twarekodinganga ennyimba ne balondamu asinze so Katonda nanyamba ne mpitiramu awo. Kirowoozo ani wandika oluyimba? Ani wandikira ennyimba zange zonna ennyimba zange so sinayo songwriter sinayo ennyimba zange zikaze mwakawulira zazewandikira zonna. Lydia Jasmine omufuna otya? Lydia Jasmine yali record label yamufuna mukulu wange wa Ikibenda yabiteeka ne bakigobako nga record label era netusobola netulaba nti kikola nemukola kayimba tujja najja ku studio netukola akayimba kaali kalungi nnyo ffe nga twakakola ku studio nga tukanyulira nnyo nga tekannema nakufuluma era Katonda ntiyama ne kafuluma ate abantu ne bakaagala so ya kyekyo kye tuba tunoonya nga omuyimbi weyagala okola music omukyala wa Ikibenda bagamba buli akola naye collabo beekwasaganya ng'amaliriza okushootinga video. Ani? Omukyala Lydia Jasmine kasoma nayo Lydia Jasmine kasamala okukola naye collabo mukadde ako gwaba aliko. Lydia Jasmine simanyi sisobola mwogerera naye nze kyemmanyi nti our relationship was strictly professional. Tuli bakyali mu ndongo era twakoma ku luyimba loka ne kati tuli bakyali nnyonnyonyo okuba y'omu ku bayimbi abasooka okunzikiririzaamu nga sinakola nga sinafuuka kyendi so nze mutwalanga na menta wange so ebyo boogeramu naye sibimanyiiko era nga bogabe bagamba sibirina kyembimanyiko. Oyimba style ki? Nze nno sisobola kipindinga ne ngamba nti oba nyimba eno oba nyimba eri kubanga nze sikola ki lero nja kukuba raga ekya nja kuyimba R&B luli nja kukuba ebirala so sagala kipindinga ku style emu ngenda kwekolerayo eyange gye bayita afro kali kuba nti buli kyenkola kibamu afrobeat. Muyimbi ki gwali weegomba nga okyali mwana muto? Muyimbi gwe nali negomba nga nkyali mwana muto sigagamba nti namwegomba naye nakula muwuliriza kuba muzeeyi yamunteekako yabanteekako actually balikolako edube ne Africa Band bwe nkula netandika okwetegerera nga nze omuntu nenjagala nnyo Justin Timberlake America. Of course ne Michael Jackson kyewali mwana atayagala Michael Jackson so ne Michael Jackson ngaseeko bwe natandika otegeera endongo ya Africa nenjagala nnyo Wizkid nenzija nenjagala nnyo Apath nenjagala nnyo ne wa Ikibenda ati nze wano Mukama nakuyamba ne mwasenka kama nanyamba era nenkola ne wa Ikibenda nayagala nnyo ne Red and Weasel meanwhile nayagala nnyo ne Red and Weasel badde mwerabidde era inspiration nene nyeri music wange Red and Weasel very big inspiration. Weerabe otya mu myaka 5 egi? Saagala nnyo okugamba nti neraba ntya naye nsaba nnyo okulaba nti mu myaka 5 Katonda banziguliddewo amakubo amalala amanene nga stage ntuse ku nnene music wange yeyongedde okutambula bantu bongedde omwagala nga ne brand tujja establishinze weze nti DRE yesaala so si kyeneeraba mabula yesaala nsaba Mukama nyambe kuba byonna tubyagala naye Mukama yabisalawo. Kyekiddako oluyimba kyoluddako? Ekiddako eryo gitukubye kati olina okuzaako esinga. Ekiddako right now ndabika ngenda bawa mu album ngenda bawa mu album ngenda bawa nyingi okusinga okummanyanga akamu akamu njagala mbakuŋŋanye mbawe ennyimba eziwera muwulize mwenche mwennyule ongere buwagizi. Tetusubira gundi collabo yonna yonna? Definitely collabo kweziri naye kasitanze nkubulidde ekisinga obunene nti album kujja baako zi collabo zesisobola kubuulira kati naye nga mujaziraba abawagizibwa nobajja kalayini kokka ke wayimba ddoboozi yasaakadde onyirira ebimenya amateeka naye omutima otadde ku mukeeka zigizaga lovin girl you give me zigizaga lovin bakuntotonera kkiriza nkukwateka onanagiza kakomawo. Ebivulo ebiddamu kikyozaako? Ebivulo ebiddamu era ffenna esaala gye tusaba definitely kutuwaringa gwanga nfunye abantu bangi abawagizi bange banjagala mu bitundu ebyenjawulo but because of the quarantine embeera y'ebyenfuna n'embeera y'ebyentambula sobodde batuukako naye ebivulo ebiddamu definitely tugenda tuwaringa eggwanga lino then n'abawagizi baffe abali ebweru w'eggwanga abatwagala basiba batubuukinga batukolaki abaplanning balabe nti lwe batuta tutambule nabo tujja batuukako tubayimbire ennyimba zibasinga okwagala. Ekigambo kye bisagambo ebisembayo?
mwebale kuwagira nnyo Drake Ali, mwebale kumukiriza. 2020 gwali mwaka muzibu naera ne munzikiriza ngo muyimbi. 2021 nina bingi bengendo bawa, mwebale kuwagira Drake Ali, mwebale kuwagira Kibenda, mwebale kuwagira Mpaka Records Music ne Uganda Music at large. Yakabibi chaja mwekumire ku Mpaka Records YouTube channel, obajangu ku Facebook olabe Drake Ali Music, ne ku Twitter ne ku Instagram bona Drake Ali Music temuli space yaman, mwebale tuwagira temujangu okunafe ndo tugenda sigala tukibawa sajja yiridonyo industrial music omubiri kubadda so ndoza ke kaseera nafu kubanga tuzo omuzigo kujja mubeereramu supervising akalulu kafe tulabe nga kansala waffe yayitamu nesuubiri amaanyi nnyo tugwe bagenda okulangirira okusinziira ku kyendabye n'enkuuma gye tukuumyemu akalulu Yakobo mutuuze era nga bulijjo erinnya bwe muliwulira ye mutuuze ddala agenda okubeera nga akwasaganya ensonga z'obwa kansala so ntwala omukisa guno mu advance okwebaza mwenna abalonze Jacobo kubanga of course ze nkimanyi timumulonze era agenda kuyitamu omulimu gwaffe gwadde gwakakasa nti ebintu bitambula bulungi era mbadde omu ku supervisors nebaza ne bayimbi bannange bonna bambi abasobodde okubanga babeerera mu Jacobo mutuuze netubeerawo ffenna kubanga bano basajja ababadde mu industry nga bagiyamba mu ngeri emu wendala batukubira music waffe batwogerako ebirungi buli kimu Jacobo musajja waffe nnyo tutuyinza butambeereramu tubadde tulina okwefiriza ebirala byonna tubeerewo abayimbi bangi ab'enjawulo abagenzi bajja okulanga akalulu kano katambula bulungi tugenze ku polling stations ez'enjawulo okusobola okulanga twekakasiza ddala kubanze nabaddeko wano ate era nkomyewo nengendako newalala okusobola nti akalulu ka muganda wange katambulira ddala bulungi embeera ebadde nnungi sinalabawo kavuyo buli kimu kitambudde bulungi abakuumi babano mbala babadde buli kimu kiri oke just tulinze balangirire kansala waffe kyekyokka lwaki Jacobo nga tulaba mu race zino zennyini mulimu ne bayimbi banno nga ba Mafias Chris Jones gyali naye nosalawo obeererewo Jacobo kakati abayimbi tuli bangi mu Uganda nga bwekimanyi naye sigamba nti buli muyimbi aba n'ekiwayi ky'abayimbi bakwatagana nabo wakati nze sisobola kugenda wa muyimbi atampise nga tewaliwe yampise kitegeera kati sirina bwe nkwata kuba ngende wa Mafias walukaga nga tampise kitegeera ne Jacobo yanneetaaga ate yava dda nga tukwasaganya ensonga zino neddo tuddo nga tugenda tusaba akalulu era ne Mafias singa yampitayo olunaku oba omuyimbi n'omulala yeesimbye era nandibaddewo kubanga abayimbi tuli ba Luganda naye tolina bwe wegabanyaamu ng'ate omuntu omulala teyakuyise ate n'ogendayo ng'ate waliwo eyakuyise mu kaseera ke kamu so mbeera bwe tebweri muganda